Hello, thank you for finding this video series, Mujye tusome tuyige twogere Oluganda, which can easily be translated as Let's Read, Learn and Speak Luganda. In today's lesson, we'll be learning about some useful Luganda phrases while traveling. Luganda phrases while traveling. In case you want to get in touch with us, please send us an email at oluganda@gmail.com. That is oluganda@gmail.com or ms.studios@mail.com. That is ms.studios@mail.com. Some useful phrases while traveling. Ennyonyi ekereye. Ennyonyi ekereye. Ennyonyi ekereye. Ennyonyi esaziddwamu. Ennyonyi esaziddwamu. Ennyonyi esaziddwamu. Ennyonyi eri ku budde. Ennyonyi eri ku budde. Ennyonyi eri ku budde. Eneekerewa kumala bbanga ki? Eneekerewa kumala bbanga ki? Eneekerewa kumala bbanga ki? Neetaaga okukyusa bbaasi. Neetaaga okukyusa bbaasi. Neetaaga okukyusa bbaasi. Oteekwa okukyusa. Oteekwa okukyusa. Oteekwa okukyusa. Olugendo lutwala bbanga ki? Olugendo lutwala bbanga ki? Olugendo lutwala bbanga ki? Njagala kuviiramu. Njagala kuviiramu. Njagala kuviiramu. Mbuze. 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 Paaka ya takisi eri okumpi eri ludda wa? Paaka ya takisi eri okumpi eri ludda wa? Paaka ya takisi eri okumpi eri ludda wa? Njagala kuviiramu. Njagala kuviiramu. Njagala kuviiramu. Mbuze. Mbuze. Paaka ya takisi eri okumpi eri ludda wa? Paaka ya takisi eri okumpi eri ludda wa? Wa we nsobola okupangisa eggaali? Booda booda. Wa we nsobola okupangisa eggaali? Booda booda. Wa we nsobola okupangisa eggaali? Booda booda. Wa we nviiramu okugenda ku bbanka? Wa we nviiramu okugenda ku bbanka? Wa we nviiramu okugenda ku bbanka? Kati tuli ludda wa? Kati tuli ludda wa? Kati tuli ludda wa? Buyonjo eri ludda wa? Buyonjo eri ludda wa? Buyonjo eri ludda wa? Contacts. For more videos about this series, please send your email to oluganda@gmail.com. That is oluganda
@gmail.com. You can also get in touch with us through Skype. Our Skype ID is Oluganda or Tamjo7. Our Skype ID is Oluganda or Tamjo7. Thank you.